Kano radio kudu tebera yokka tubera na abanywanyi bano. Bannafa ba St Andrews Green Light Cup wali kukape endagwe muna esomero lino lya Dene Boarding School atenga lina buli ekyetaagisa mu kubangula omwana mwatu basangibwa wali endagwe era nga kyoyina okukola mwatu bakubireko ku ssimu 077 344 oba ku 070 ana musatu 935 mwatu ojja kubeera nga weefunidde essomero eddungi bo bannaffe abafansa confectionaries opposite ne office ya meeya mu kibuga Masaka bano nno bakola buli kyakulya ne keeki eza buli kika batuwadde mwattu n'ekirabo kinene ddala eri omwana omuwala anaasinga banne n'olwekyo abaana abawala mufungize leero tulina babiri kaakati bannaffe abayimuka Uganda bo bano nno mwatu nga bayigiriza okukola sabbuuni ebizigo ennoni ne kalondo omulala ow'amakolero bagamba nti mwattu beekwate bagenda kubeera nga bakubangula ofunire ekigulira magala eddiba nga weetonderawo omulimu ogugwo bakubire ku 070 036 mwattu nabo bano bagambye nti bagenda kuvujjiriranga abayizi baffe ababiri abanaavanga mu Akabbiinkano buli lunaku bajja kubaako ebirabo bye babawa. Winners Junior School bano nno nga basangibwa wali mu Nnyendo Kirinda mu Masaka City nga wakayita ku kisaawe ekyawo Mukasana bagamba nti mwattu buli ekyetaaga okusomesa omwana bakiina okuli abasomesa amasannyalaze n'ebirala kaakati bakubireko ku ssimu 075 583 oba ku 075 583 oba erenga mwattu omwana omusomesereza ku bannaffe aba Winners Junior School Bukoma Nsimbi Secondary School o ne A-level. Somero lino mwattu no lisangibwa wali Bukoma Nsimbi ku luguudo oludda ebigasa era nga mwattu lya abaana abawala n'abalenzi ate nga terisosola mu ddiini bagaba ne bursaries bagamba batya mbawo omwana togenda kwejjusa osobola okwogerako nabo n'omanya ebikira ku bino ku 070 16 oba ku 0772 56 ensonga ojja kubanga ozikwatidde ddala bulungi. Masaka Parents Corner Weka Nursery and Primary School bo bano nno basangibwa wano ku lusozi Bwala wano ng'oyambuka okugenda e Bwala. Essomero lino ly'abaana ab'ekisulo n'abava ewaka balina UNEB Center ate nga lyakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza buli ekyetaagisa mu kusomesa omwana ne security y'omwana byonna biri ggulugulu bakubire ku 0774 02 54 91 oba ku 075 54 12 15 oba ku 0758 68 97 6 mwattu ojja kubeera ng'omwana waasomera ewantu ewamweyagaza. Tukyagenda mu maaso ne bannaffe batadde ettaffaali mu Akabbiinkano kano. Management ya King David High School wali erukaya okuliraana poliisi kulidde erusango bano bakyagenda mu maaso n'okuwandiika abayizi okuva ku siniya esooka paka siniya ey'omukaaga lya Dene Boarding School era nga balina buli ekyetaagisa okubangula omwana nga balina ne UNEB Centers okuli eya siniya ey'okuna ne siniya ey'omukaaga ebisigadde byonna weebiri bakwasa omwana toyinza kwejjusa kubira ku bbaasa waffe ku 0703 52 24 oba director ku 0750 43 02 84. Bannaffe aba Cake House bano basangibwa mu kibuga Masaka wali ku Lukunda Arcade opposite n'akatala akapya awo wansi mu godown ewa Star Julius bagamba batya nti bakukolera buli kika kya keeki ky'oyagala. Oyagala kyakulya ki? Oyagala donuts, pizza, oyagala migaati, pancakes oba cookies byonna babikola. Balina ne kacaayi akawoomu akootuta ne kacaayi akakalu kwoteeka ka juice. Ate gw'ayagala okugamba nti oliira wali era balinawo enteekateeka kubanga obutebe weebuli n'obumeeza obulungi weebiri ogendawo n'oliirawo n'oddamu n'oddayo ku mirimu gyo. Bano nno bakubire ku ssimu 0700 29 77 39 oba ku 077 3 94 0023 bano nno mwattu be balabye abaana baffe eri olubuto nga tebannaba kujja wano mu Akabbiinkano.
Tugenze noyogera otuta. Empuliranga. Kale, tugenze muli jawuliriza Akabbiinkano k'olulimi Oluganda tukasumuludde mukulwani. Mutereereza omuzindaalo ogwo bulungi tuwulire ku ddoboozi. Obadde weesigamye ogudde eri. Kasule Joseph oviiridde wa? Kaabwoko Secondary School. Bakuzaala ku kyalo ki Kasule? Banzaala ku kyalo Kyajubira. Kyajubira. Mama ne taata gye bali? Ebatumireko. Omwami Mubeja Alice n'omwana omukyala. Mubeja Alice n'omwami James Kakandi. Era batudde awo ku Ekyajubira. Kale kati bakuwuliriza naye n'ono agambye nti ye Muliira Peter Kaabwoko. Nze Muliira Peter Kaabwoko Secondary akwagaliza buwanguzi. Ye head of school council. Naye Mukama Katonda abuuka muyina ebitiibwa. Katosiime Kaabwoko Secondary School akwagaliza buwanguzi. Kale Baganda Akobazamboko bano ye ssentebe Bukansoloni n'abakyala Nakisirinya Joyce omuwandiisi Semogere Habati omwogezi Sebandeke Kenneth bakwagaliza buwanguzi era bagambye tubaswaza. Miro Vincent head prefect Kaabwoko Church of Uganda agambye nti gwe wekka okiwulira mbu akwagaliza muyizi munnange okuva mu siniya ey'okutaano sciences. Okola sciences combination ki? Kale tunakuwulira ono ye Lubinga Rogers chairman wakyo wabyakulya. Kale yanziza naye kwagaliza buwanguzi. Nze Sengaawo Robin Nakayiza wamu ne Mukowo ne Mukoddomiwo Wilson Kaliisa nabo bakwagaliza buwanguzi. Ono ye Kizabeere Kayirira ka Kyajubira azaalibwa mukyala Namakula Florence wamu ne baganda bange Nakaggwa ne Kamya tukwagaliza head school council. Kitiibwa kyekyo bonna. Ekyo nzakulira obuzibu bwonna abaana bwe baba bafunye buvunaanyizibwa bwabwe. Kale n'abali mu Kabbiinkano kano bakulire mu buzibu bwabwe bwonna bwe banaasanga. Amanike wali ku Best Saloon agambye nti gwe wekka DJ asinga. Oli DJ? DJ Habati okuva Ekyajubira. DJ Habati Dania kyalina omulimu. Kale agambye nti akwagaliza buwanguzi. Tugambye ano agambye ye Kyanda Sekabira John Fred Ekindulwe naye bo bakwagaliza buwanguzi. Ono agambye Nakabira Eve okuva ku Africa Buzirava ate yo inayo kakwata ekikwagaliza. Africa Buziravu. Lekalo omuliraano gwokya bbiri naye akwagaliza buwanguzi. Bano bonna bakwagaliza buwanguzi. Wampyasha Duwazaayirwa Makanga Amos Lubinga Rogers chairman Katola Joseph Nanyonga Christine wa Kyanda John Fred Ekindule Enoka Mama Wampi Mogerwa Patrick Mamalihana. Entambula yino nungi njirabye. Abayizi ba Africa Buziravu bano Wammanga Kalibala Sebulime Kyambadde Nabukeera nabo bakwagaliza buwanguzi. Senior 5 Kaabwoko Secondary School Litaje Mayungwe Nixon Kwashini Protex Head Science Department. Nebanna Sekyondwa Amon Mobilizer Nsamba Emmanuel Pentagon Mugula Davis Head Agriculture Namirembe Sise Secretary Science Club Mwattu bonna bakwagaliza buwanguzi. Nono n'agamba kyekyo kyennyini kaakati oba bakwagaliza obuwanguzi mutwale mu bibuuzo 5 ebisooka. Nze ebyamanya gammwe agatiisatiisa sijja kubisobola. Mutwale kankukalakata ebibuuzo byange nkujje mu ddiiro. Era goberera tutandise n'okwatula nga bwe kiwandiikibwa. Ssaabakabona yatula izanawanza sana A Ba A Ka A genda maaso O Nani A tomuwa tomuwa. twagambye nti Ssaabakabona
ziri sabbiri ambiri genda ku kirala ekitiibwa ekyo. Ekibuuzo namba 2 wangaala wa na ga ezanawansasaana lani bakuwa busatu. Tuvuddeyo tugenzeko mu bisoko. Njagala ompa amakulu g'ebisoko bino. Okusuula omukono sebo kitegeeza kuyamba muntu. Bakuwe obubonero busatu. Okubaamu engalo sebo okubaamu engalo kitegeeza okuba omubbi. Bakuwe busatu. Enswa okugoba ennyonyi kisoko. Enswa okugoba ennyonyi kintu kubanga si kya bulijjo. Sayina obudde era nga tekitegeezeka bulungi. katuulire Kayemba byogere Kayemba awo oli gukufuna sebo enswa okugoba ennyonyi kitegeeza kukola kintu naye nga tekibadde kya bulijjo nga kyewuunyisa. oli kyagambye Hajati jangu yogererawo kola kintu kitasoboka. Ekitasoboka kintu kisobokerako ddala kubanga ekitali kya bulijjo nga nti olumu kibeerawo naye kino kyo tekisobokerako ddala. weewaawo tugende tambula Hajati tutambule tugenze ku mpobakabo ani ono Kayemba Ronald oviiriddewa Grace Christian School Mbira. Oliviiridde Grace Christian School Mbira. Waliyo nno mukwano gwange eyo Natasha akyaliyo. Natasha yali era ajja ku Lwokutaano. Ajja ku Lwokutaano. Mbadde simanyi. Kale bano bakwagaliza buwanguzi ye Ian Jime ne Apollo bakwagaliza buwanguzi. Ono naye n'agamba mwana wange nkwagaliza buwanguzi bwokka era Mukama Katonda akukulembere mu buli kimu. Nze taatawo Mawanda Ddeewo nga ndi ne ssenga Oloozi ne jjajjaawo ebukeeri. Mwana waffe tukwagaliza buwanguzi bwereere na mukisa gwa Mukama gukukulembere. Obbinkane bulungi nze kojjaawo Yakobo ne jjajjaawo. Kojjaawo Safaari wano ekyantale entambula nzito yiino. Muganda wange nkwagaliza buwanguzi bwereere Mukama akukulembere. Ye Luyimbazi Peter Aka Wiz Junior omuzira ngonge atera medical prefect Mbira Grace Christian bali taddewo ne kano mu high radio Buddu. We love you so much. Ako kabano ba Matia no naga high radio Buddu. Nze Bossa Morris Kayemba Ronald Smart Uganda mwagaliza buwanguzi paka eri waggulu ku final gyakwagala. Tambula akuteereddemu yiiyo mitwalo 2 Miramba. Kayemba obuwanguzi bubwo nze Jackman the Ghetto Man ne Desire Promise tukwagaliza waba wavubuko bamalala gabatwalawa. Smart gwa Smart Smart muki mu bitabo tukwagaliza buwanguzi bayizi ba senior ey'okubiri Grace Christian School Mbira. Nze akandwa naho Sadrack omuyizi mu senior ey'okuna Grace Christian School Mbira. Tukwagaliza buwanguzi bwokka ba Radio Buddu mwenna mwebale kutuweereza. Kale tweyanziza kali Smart ne Lukyamuzi Ronald bakwagaliza buwanguzi. Babire Christine wamu ne Desire Promise Erogi Erwega nabo bakwagaliza buwanguzi. Obi waffe Kayemba Ronald Smart Katonda akubeere mu buli kimu. Ronald mwana waffe tukwagaliza buwanguzi era mwoyo mutukuvu abeere naawe nonno maamawo sengaawo ne batoobo bonna. Kayemba mukwano nkwagaliza buwanguzi Mukama akusobozese mu buli kimu. Nze Natasha nkimanyi nti ojja kubasinga ne Geetu akwagaliza buwanguzi. Mukwano Kayemba Ronald olunaku luno tolutwala ng'olwa bulijjo. Lunaku lwa muwendo nnyo mu bulamu bwo okwokya ensi. Nze head prefect ku lw'abayizi tukwagaliza buwanguzi bwereere
Kasachige muziwali anatubulire banava mukayimba nawe soko otumire ku bazadde bokka soko okutumira ku bazadde bange bali awe bukeeri naluzaali jajja wange bonna ne bato bange bali ewaka bagambe nze kayemba wamwenteredde kabantwale n'ebibuuzo bino muwulire bwembitta mutwale kayemba nkulina tutandise na kwatula okusiiwa o ka u sa i ezannamasasana wa njo muwa busatu kyambalango ka ya njo ma ba njo la na ga o bakuwe busatu nzijiriddeyo kanzirukeyo kangendeko mu bisoko okusenya ku mmere kisoko kitegeeza ki sebo kitegeeza kubanga obudde gy'ovudde n'osanga oba oluusi n'osanga emmere n'ogibikula saawe kubye wakayima nabulime yogerera awo nabulime kujja n'olya ng'obadde walidde eddoledde ng'okkusa nabulime mwaka bone wakkuse ddene n'olyaku katono okwesiba ku muntu kisoko kitegeeza ki sebo okwesiba ku muntu kitegeeza kumulemerako kumutambulirako kugamba nga buli walaga nawe mugobere wakayima katulabe wakayima hajati yimirira awo wamala era ono kyagambye ate eyo ŋŋumbo yammwe ffe twagala kyaluganda nabulime kubeera na muntu naye nga yetakuliiko bikwatagana Tereza kubeera na muntu naye nga ye takufaako kale naawe jangu sebo kubeera na muntu nga yesi byali takuliiko bawe kituufu kwagala muntu naye ye nga takwagala kwe kwesiba ku muntu gwe ng'omwagala osobola okubeera n'omuntu naye nga tomwagala naye obeera ng'olina omuntu gw'oyagala ennyo naye nga ye takwagala oba omwesibako ekibuuzo kyaffe ekisembayo omwenge okusiiwa kisoko kitegeeza ki sebo omwenge okusiiwa omwenge okuba nga mungi akyalina obudde wakayima hajati awo towanika omuntu yawanise hajati jangu mala egobe mu kibya hajati jangu ati manyi nti butwenge towanike bawe ekituufu tugende kwekubeera omwenge nga muka nnyo mwenge kuba muka nnyo ate nga ogendaga nti kwe mwenge okuyiikako ne gukusiiwa tutambule tweyanziza omulungi awuliriza okyali mu kabbinkano k'olulimi Oluganda abakatezaawo ekyabakuza mu mbuulize simaati ekibuuzo ekyo nti omwenge okusiiwa ne bannaffe abali mu Good Samaritan supermarket obakawongerwa abasupermarket mukulu Sebulime oli otya nkuludde twala nabulime terera bulungi ku muzindaalo bakuwulira oviiriddewo kyekyalo gye bakuzaala yongerako ku ddoboozi waliwo omuyizi wane yaŋŋamba nti eba vibe teekamu vibe kati ate kati tuli mu kabbinkano oluzungu lwerabire ewa mukulu muwonge mukulu jingo Ronald gyali ne mukulu Sewajje ne mukyala Mugerwa Marianne bokka bw'oba ondabira kuba eri abakobbo bagwa mu bintu abali waggulu tumira maama ne taata gye bali batumire ntumidde omwami Sekirime Robert okuvira ekyajuliraawo naye maama wange nkyanalukuta Juliet kaakati bano bagambe nti nze nabulime waabwe wamwenteredde bagambi nze nabulime wamwenteredde bagee nti kandageko bano abayizi nti akabbinkano nkasobola kandageko bano abayizi nti akabbinkano nkasobola mutwale nga ekibuuzo ekisoose kigamba nti agafuma
kyoba owandiika agafuma ga fa zanamasana ma teyakiwulidde bulungi muwe ekirala omuwa kabonero awo tolonzeewo nagambye agafuma gwe n'ogira agafaama ekibuuzo namba 2 okuwanyisaganya o ku sorry o ka wu wa na yi sa yi ga na ya awandiise okuwa teyagambye nnyi agize okuwanisiganya ya yagibuuse tebakuwadde tugenze mu bisoko oli bwagamba nti manyangwa nga lumonde w'omu kibanja oba manyangwa nga lumonde w'omu kibanja kisoko kitegeeza ki wakayima tewali bawe ekituufu kyekintu okubeera nga tekitera kulabika alabika genda ku kirala ekibuuzo namba 4 okukola ng'enkuyege kisoko oli bagamba nti okukola nga nkuyege kisoko kitegeeza ki kukola nnyo ssebo bakuwa obubonero busatu namba 5 okuseka akamwenyumwenyu embwa keseka mu lumbe lw'ente kisoko kitegeeza ki kusanyuka nga waliwo afunye obuzibu muntu mulala kusanyuka nga waliwo afunye obuzibu terezaamu muntu kubeera musanyufu nga munna afunye obuzibu nga ddanga tamwangu wakayima kasuli so kitegeeza kukudaalira muntu mbawe ekituufu kino kwekugamba kwe kuseka mpola kufuna essanyu eryo eryempola nga likuttira muli toyagala balirabe nti oli mu kuseka kamwenyumwenyu wajja tiwamapa embwa keseka mu lumbe lw'ente ente nga bagisala embwa ebeera wali bwogitunuulira olowooza munakuwavu naye kumba esekera muli hajjati salaamu alaikum warahmatullahi